abakadde bano tufunye obuzibu nti abakadde tuba tuwooza nti zinasobola obbayambako okubanga zibatambuza. Abakadde banafuye bafunye obunafu, bafunye obuvune fuleiring kati mu mbeera yonna ebaddewo ku bulamu bwabwe n'emyaka gyabwe egyo kati n'okutambulamu kuno oba n'essanyu lye bafunye gavumenti lyebataddemu kubanga abamu baali basuulibwa nga bali eyo nga abaabwe asalasala busabbuuni n'ababala nti weekinamba apimapima obuceere n'amanya nti weekinamba. Kati abakadde bano bafunye ssente mu ngalo, essanyu lino ne libaviiramu ate okuva mu bulamu bw'ensi. Mu myaka ng'ebiri tubaali tuwa abakadde 2817 kati guno tugenda kuwa abakadde 2608. Kitegeeza abakadde abo bonna batuvuddeko abo balansi oyo bafudde mu bulamu bw'ensi. Abakadde be bokka abantu abataloozebwako kubanga omukadde si mulimi, omukadde tegenda kukola activities zigenda kweyongerako ggwanga wabula asana kulabirirwa. Nze ngenda mu parliament ekyensobokerako kufuna special care mu malwaliro ez'abantu abakulu abasukkiza emyaka 6 nga balina ward ezaabwe ne special treatments zibagenda okuba nga bayitangamu. Either ejja kuba donation kuva bweru oba gavumenti ogiteekako embeera etuwe tebakyasobola kufuulinnya maddala agenda mu ddwaliro, tebakyafuna treatment. Naye ng'ekintu ekiva ku ki nti saawa eno omukadde waliwo implication eri mu bantu egamba nti omukadde aba akooye saa yonna agenda kufa. Naye nga musizi abantu abakuze kati nga Italy osanga abantu ali above 60 nga basinga obungi population yaabwe. Ekitegeeza ffe abakadde tubaleke basinga okuba n'amagezi ate basinga okuba abangi mu ggwanga singa ikonomi yayo etambula bulungi. So nze nga Simon ngenda mu parliament ngenda kulwanirira nnyo abakadde bafune facilities za health care mu budde ate ng'ezabe nga zi specialized okuva ku bantu aba bulijjo kubanga ebirwadde by'abakadde si bya bulijjo ng'eby'abaana bato obafu abantu abakyaliko mu myaka emito. So nsaba gavumenti etuyambe tuwatagane tube nga sobola okuyamba ku bakadde baffe. Ekonomi y'essaawa eno ebintu byalinnya kwongerweko. Omuti gwa sabbuuni saa eno mu kyalo gwa sensi 8, kiro ya sukaali ya sensi 6. Ngenda okugamba muganda wange oba omuwadde 2 kitundu ng'otumyeko n'omuzukulu yagenze ku dduuka ayinza okukomana kiro ya sukaali emu n'omuti gwa sabbuuni gumu n'akanyama tayinza kugulako. So nsaba gavumenti obanga yongerako kasente etwongereko emitwalo 2 n'ekitundu mitono nnyo sinziira ku mbeera economy eriwo. Alwala nga yeetagisa treatment yajja mitwalo 2 naye ate nga babawa almost quarterly a year. So mbadde nsaba at least improvement ebeere mu terms of payment ne period babaweerako. Ekyokubiri waliyo kati embeera y'abantu y'essaawa eno omuntu abeera myaka 6 naye nga afaananga ow'ekinana. Kiwale abantu olw'ebirwadde ebiriwo n'obujjanjabi obutono tulina bafuira ku myaka mitono. Kizibu nnyo sanga omuntu nga ali myaka 8 ku bakadde 10 ofunako abakadde nga 20 abafiiridde ku myaka 8. So mbadde nsaba emyaka egyo gikendeereko wakiri emyaka 65 singa gitandikirako kuwa ku bakadde ssente bekikwatako emyaka egyo mwali badde mugikendeezaako negiva ku 8 gidda at least ku myaka 65 kuffe eno mu kyalo kuba omukadde w'emyaka 65 aba mukadde nnyo wane waffe abatasobola kwekolera. Ate abakadde abasinga tebanyi myaka gye babazaalirako bateebereza myaka gya Ssekabaka abateebereza myaka gya Museveni nga aba7 nga bajja bateebereza n'olwekyo abawandiika abakadde mulina okubanga mutunuulira nnyo ku budde. Osanga bangi bali mulofuna ssente ezo olw'emyaka gye baba wagitali mituufu wamakula estimate. Nze no Baliyita Simon Sonko Ntenjeru South singa mukama mbandako eddusu nengenda mu parliament motion gye nsooka mu parliament ku table kulabika nti emyaka egy'abakadde kufunako ssente gikendera wakijidde ku myaka 65. Ate mu gavumenti ya Uganda omuntu alitayaringa kuva ku mulimu emyaka 55 ngavudde ku mulimu. Lwaki omulinzi ate emyaka 8 emyaka 25 agira kubanga akola ki? Surely banga liba ddene. So at least emyaka 65
mutayinza okubaako ng'akyategeera n'omuwa ssente ezo ng'asobola okugigula sabbuuni nga tatumye muzzukulu kuzimuwa azimugiro azimisi yuzinge.